Democratic Party nga bakulembeddwa mu Ssenkagale wa Kyera Minisita w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao bakiise embuga n'ekigendererwa ekyokwanja enteekateeka zaabwe ng'ekibiina n'okwanjula ababakwatidde bendera ku bifo eby'enjawulo. Bano baaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ne baminisita ba Kabaka abalala era olubadde okutuuka ne beevumba akafubo ne Katikkiro omutakkiriziddwa bannamawulire. Oluvannyuma lw'ebbanga eggere bano bazze mu kisenge kya kabineeti olw'omukolo ne gutandika era okwogera nga kutuuse Beatrice Mao avuganya ku bwa Lord Mayor alaze byategese okukola singa bannakampala banaamuwa omukisa gw'okukulembera ekibuga. Kulonze abantu bwe bakulonda olina obbaweereza naye onoobaweereza otya ng'abakulembera waggulu ate ogamba toyogera nabo ogenda kwogera nabo mu kiro kubasaba ssente zitwala baana bo for medical kubasaba ssente zigenda kukola ki. Tulina okubeera abeerufu mu bintu bye tukola. Akazindaalo lukatadde akakwanze Bamao era mu kwogera kwe asabye bannayuganda okutandika okulowooza ku kukyusa obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe nga bayita mu kuteesa n'okusonyiwagana eggwanga lireme kudda mu kuyiwa musaayi. N'olwekyo tukkiririza mu kwogeraganya tubeere ne national dialogue. Ekyo tukiwagira nnyo naye ffe tetutiirira kubanga tumanyi ki kye tuli. Kubiriza bana DP twezuule abantu bamanye ki kye tuli. We should not apologize. Uganda egenda kukyuka. Fe abamu tugamba nti enkya president w'eggwanga w'atazuukuka Uganda eneeba etya. Mao atangaziza ne ku nkolagana yaabwe n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM n'asamba gye ebyogerwa nti bafuuka banna NRM n'ategeeza nti si kituufu. Nti okubeera memba wa Interreligious Council of Uganda tekitegeeza nti mufuti ajja embizi. Ekigenderwa ky'enkolagana eyo eyina okwesigama ku nsonga ze mukaanyaako mu kibalo bakiyita intersection. Naye olw'okubanga ebyobufuzi bya Uganda bisiiwuse nnyo ky'oba olaba nti abasinga bannaffe baagala kulabikako n'aba NRM nga buzibye mu nzikiza. Mao era alaze nga DP bwekkiririza mu nsonga ssemasonga 5 eza Buganda. Bannayuganda basabye okwegendereza nga balonda basobole okufuna abakulembeze abamanyi kye bakola. Oba olaba nti oluusi tugenda ne tulonda abantu abataliimu ensa abatalina busobozi anti Omuganda agamba nti ettaala ereeta enswa yeereeta n'ebizezengere. Nyweze obumu mu Buganda n'obumu mu Uganda. Nga Democratic Party tuleese ba candidates bangi. Kamalabyonna okwogera kwa kwetoolooleza ku mubala gwa DP ogw'amazima n'obwenkanya era n'akukkuluma ku buweereza obuweebwa mu Buganda bw'agamba nti tebutuukana na bungi bwa musolo ogugisoloozebwamu songa ne mu Paalamenti agamba nti Buganda tekiikiriddwa kimala. Ebitundu 7 biri mu kilomita 8 okuva e Kampala ze mayiro 5 Bwakabaka bwa Buganda. Kakati katwebuuze mu abalina omubala ogugamba nti amazima n'obwenkanya. Mu bwenkanya Buganda eddizibwa kyenkana ki? Ente evaamu amata gye basooka okuwa ebiwata, gye basooka okuwa omunnyo, gye basooka okuwa amazzi. Biki ebiddizibwa mu Buganda ebinaavaamu ebitundu 7? Katikkiro era asabye banna DP okusigala ku mulamwa gw'ekibiina kyabwe wadde nga balina enkolagana ne NRM. Mu Kampala wano abantu bangi tebalina mazzi. Abagalina si mayonjo. Kati nno gwe nnyaba anoonya obwa Lord Mayor. Ebyo ebigambo byonna oba osaka essente byonna ogenda okugamba bali abali mu gavumenti. Lwaki Kampala alina okulabirirwa obulungi? Bwenyi bwaffe twetaaga entambula ey'olukale, amazima n'obwenkanya. Mbajjukiza omubala guno, mbasaba omubala ogwo mugusoosowaze nga munoonya obuwagizi. Ono era akkaatirizza obumu mu bannabyabufuzi n'avumirira abo baagufuula omugano okuttattana bannaabwe olwo balyoke baganje nti tekizimba ggwanga. Aba DP mujjukire Omuganda kyagamba nti obuwomi bw'enswa tebukuliisanga bugalamatu.
mulondemu ekyo emiramu egijjayo amazima n'obwenkanya gye mba mutambulirako gibawonya okulya obugalamatu awo nno temukkiriza omuliro gwa DP okuzikira kubanga ekibiina ekyasookawo kirungi kibeerewo. Obwakabaka bwa Buganda buzzenga bukyogera lunye nti Obuganda bwaniriza buli muntu awatali kutunuulira ggwanga lye wadde ekibiina ky'ebyobufuzi. Mary Namirimo ne Kyambadde Shadrack Joshua ku Racket TV amalindirire.